إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار amatendo gonna nujera majufuga Allah azza wa jalla tumutendereza tumusuuta nga tweyambisiza ddala amatendo agamalungi amajjuvu nga bwe gatusomesebwa owekitiibwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tumwebaza olw'okutukuuma n'okutulabirira, tumwebaza olw'okutusiimira obusiraamu nga yeddiini ate n'abanga atulungamya ku busiraamu obutuufu. Alhamdulillahi alladhi hadana lihadha wama kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Amatendo gonna amalungi era amajjuvu g'oyo eyatulungamya ku Isiraamu. Tetwali ab'okulungama okuggyako twalungama lwa kusaasira kwe. Baddu ba Allah bulungi abakkiriza, tulina okwebaza Allahu azza wa jalla ebyengera byatuwa. Wa in ta'uddu ni'mata Allahi la tuhsuha. Bw'otandika okubala ebyengera bya Allahu azza wa jalla tosobola kubimalayo. Bw'ati bw'atugamba, wabula n'atugamba nti tumwebaze. Wa in shakartum la azidannakum, bwe munanneebaza nja kubongera. N'olwekyo tulina okwebaza ebyengera Allahu azza wa jalla byatuwa. Mu ebyo ebyengera ebingi mulimu okussa, mulimu okutukuuma, nga n'ekisinga obukulu mu byengera byonna kwe kuba nti nno yatulungamya ku busiraamu obutuufu. Tumwanjagira tutaasumbi sitaani okutulabankanya okutujja ku mulamwa. Tumwanjagira okusaasira n'emirembe ku mubaka we Muhammadin sallallahu alaihi wasallama. Ng'okusaasira kuno n'emirembe bibunira ddala abantu b'ennyumba ye bonna okutwalira awamu, ne basahaba be bonna okutwalira awamu, n'abo bonna abamugoberera okutuusiza ddala ku lunaku lw'ensonga. Baddu ba Allah bulungi abakkiriza, tugenda maaso n'omusomo gwaffe gwe twateekako omutwe ogugamba nti emirimu emirungi egikolerwa mu nnaku 10 eza Dhulhijja. Tuzze tulaba misomo gyaffe egikulembedde nga guno omusomo gwa 5. Naye mu misomo 4 egikulembedde tulabiddemu ebintu bingi ebikwatagana ku nnaku zino, obukulu bwazo, obulungi bw'emirimu, okuba nti Allahu azza wa jalla gy'emirimu gy'asinga okwagala mu nnaku zonna. Ne tulaba ebigambo by'abakugu lwaki z'ennaku esingira ddala obulungi. Twalaba omulimu ogusingira ddala obunene n'obukulu kwegyo egikolerwa mu nnaku zino nga gwe mulimu gw'okukola hijja. Ne tulaba nti emirimu gya hijja gitandika ku yawmu tarwiya, olunaku olw'omunaana, ne gigendera ddala mpaka ku lunaku olw'13. Tuwanjagira Allahu azza wa jalla atuteekemu abo abanaakola hijja emirundi egiddiriŋŋana. Twalaba obulungi obuli mu kusiiba ennaku zino, ennaku 9 ezikulembera nga mwe muli n'olunaku lwa Arafa. Ne tugamba nti bw'obanga ddala olemereddwa tosobodde kusiiba nnaku zino, waakiri fuba nga bw'osobola oleme kusubwa kusiiba lunaku olw'omwenda nga lwe lunaku lwa Arafa. Twalaba omusomo gwaffe guwedde obulungi obuli mu kujjukira Allahu azza wa jalla mu nnaku 10
ezisooka n'ennaku esatu eziddako, ennaku ezimanyiddwa nga ez'okwanika ennyama. Ne tulaba nga basahaba ab'ebitiibwa Abu Hurairata ne Ibn Umar radiyallahu anhum baafulumanga ne bagenda mu katale, yukabbirani wa yukabbiru nnas bitakbirihima, ne batandika okubanga baleeta takbirati, n'abantu ne babalabirako nabo ne batandika okuleeta takbirati, nga okuleeta takbirati ezo kutandikira ddala ku lunaku olusooka. Obujulizi ne tubulaba biidhinillah. Olwaliro twagala twejjukanyeeko ku bikwatagana ku lunaku olw'ekkumi mu bufunze, Eid al-Adha. Olunaku olw'ekkumi lwe tuyita Eid al-Adha oba Yawmun Nahar, olunaku olw'okusala ebisolo. Olunaku luno batugamba nti lwe lunaku olusingira ddala obukulu mu nnaku zonna. Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah yagamba nti afdalu ayyami al-aami huwa yawmun nahr, olunaku olusingira ddala obukulu mu nnaku zonna ez'omwaka lwe lunaku olw'okusala ebisolo, olunaku olw'ekkumi. Lianna fi sunani an Abdillahi bun Furutin an an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qaal, agamba nti olw'ensonga mu sunani, mu bitabo bya sunna ojja kusangamu hadisi ejjibwa ku Abdallah mutabani wa Furutin radiyallahu anhu ng'agamba nti nabbi sallallahu alayhi wa sallam yagamba, inna a'zama al-ayyami inda Allahi tabaraka wa ta'ala, mazima ddala olunaku olusingira ddala okuba nti lunene mu maaso ga Allahu azza wa jalla, yawmun nahar, lunaku lw'okusala ebisolo. Thumma yawmul qarri, oluvannyuma olunaku oluddako olunaku olw'e11. Hadisi mu kitabu kya Abu Dawuda 1502. Agamba Sheikh nti li'annahu yawmul hajjil akbar fi madhhabi Malik wa Shafi'i wa Ahmad, kama thabata fi sahihi an Ali radiyallahu anhu qala. Agamba Sheikh nti lwaki anti lwe lunaku lwa hijja olukulu, lwe lunaku lwa hijja olusingira ddala okuba nti lunene lwa kitiibwa, era nga ge madhhabu ga Imam Malik ne Imam Shafi'i ne Imam Ahmad, kama thabata fi sahih an Ali radiyallahu anhu, nga bwe kyakakata okuva kwa Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. Agamba ono Ali ibn Abi Talib nti sa'altu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallama an yawm al-hajj al-akbar, nabuuza nabbi sallallahu alayhi wa sallama ku lunaku lwa hijja olusingira ddala okubanga lunene, faqaala yawmun nahar, nanziramu naŋŋamba nti lwe lunaku olw'ekkumi, olunaku olw'okusala ebisolo lwe tuyita olunaku lwa Eid al-Adha. Hadisi ejja gisanga mu kitabo kya Tirmidhi ku namba 808. Sheikh agenda maaso n'agamba nti wa fihi min al-a'mali ma la yu'malu fi ghayrihi, lwaki lunaku lukulu, lwaki lunaku lwa kitiibwa anti mukolerwamu emirimu egitakolerwa mu nnaku ndala zonna zisigadde ez'omwaka. Mukolerwamu emirimu egitakolerwa mu nnaku zonna ezisigadde ez'omwaka, emirimu ne gikuŋŋaanira mu lunaku olwo, nga emirimu egyo tewaliwo lunaku lulala lwonna lukuŋŋaanirwako mirimu egyo okuggyako olwo lwokka. Kale okoofe be Muzdalifa, kisookera ddala okuyimirira e Muzdalifa ku makya fajiri, waramuye jamratil aqaba wahdaha, okkuba ekiwaji ekinene
kyokka kuba tuve Muzdalifa ne tuwolekera Emina ne tukuŋŋaanya obuyinja bwaffe ne tugenda ne tukuba ekiwajja ekinene tukikuba kyokka ku lunaku olwo. So nga ate ennaku zino endala ezisigadde esatu eziddirira tukuba ebiwaji byonsatule naye ku lunaku luno tukuba ekiwaji kimu ekyo ekinene. Wannahar mulimu okusala ebisolo ku lunaku olwo. Walhalqi n'okusala enviiri. Watawaafil ifaada n'okukola tawaafu ya hijja. Fa inna fi'la hadhihi fihi afdalu bisunnati wattifaaqil ulamaa'i. Agamba Sheikh nti emirimu n'egyo gyonna nga bw'agimenye okugikola mu lunaku olwo kye kisingira ddala obukulu n'obulungi mu sunna za Nabbi sallallahu alaihi wasallama n'okwegatta kw'abamanyi. Emirimu egyo gyonna gikolerwa mu lunaku olwo. Emirimu emirala egisigadde ng'oggyeko okuyimirira Muzdalifa n'okukuba ekiwaji ekimu, gino emirala egisigadde osobola ogikola mu nnaku endala, naye ng'ekisingako obulungi kugikola ku lunaku olwo. Bwe ŋŋamba mu nnaku endala ntegeeza ennaku zino endala eziddirira olunaku lwa Eid. Kati ng'okusala ekisolo, osobola okusala ekisolo mu nnaku zino endala esatu ezisigadde eziddirira olunaku lwa Eid. Enviiri osobola okuzisala enkeera bw'obanga tosobodde. Tawaaful ifaada osobola okugikola enkeera oba tosobodde kugikola ku lunaku luno, naye nga waliwo obukwakkulizaawo bw'olina okutuukiriza bw'oba tosobodde kukola tawaafu eno eya hijja. Oba tosobodde gikola waliwo obukwakkulizaawo. Ebyo si bye njagadde okugendamu, njagadde kukulaga nti emirimu gino egikuŋŋaanira mu lunaku luno era egirufuula olunaku okuba nti lwa kitiibwa, mulimu egimu ng'abaddu balemererwa olwannamungi w'omuntu. Tawaafu n'erema, omuntu n'agisindika n'agikola nkeera. Tusaba Allahu azza wa jalla atuwanguyize naffe tubeere abamu ku abo abanaabeera mu mikolo gya hijja mu nnaku ezijja. Kati olunaku luno, olunaku olwo olw'ekkumi, abantu ababa bali ebweru abatagenze mu mikolo gya hijja, then ffe tusaala eswala ya Eid. Eswala eyo biidhinira Allah bw'anaaba atuwadde obusobozi tujja kutunulako mu bufunze ku mateeka g'eswala ya Eid ku lunaku olulala olutali lwa leero. Era na bwe kityo abantu abo basigadde ebweru abatagenze mu mikolo gya hijja tulagirwa okusala ekisolo eri oyo alina obusobozi. Al-udhiya tulagirwa okusala ekisolo eri oyo abeera alina obusobozi. Ebikwatagana kusala ekisolo tugenda byogerako mu bufunze, naye nga muganda waffe Sheikh waffe Sheikh Siddiq Nasir Mubiru amateeka agezezaako okugenda nga agannyonnyola mu misomo gyaffe egibadde gifulumira mu kirasi yaffe eya miraafu. N'olwekyo nkubiriza yenna ayagala okwongera okukenkuka mu mateeka g'okusala ebisolo agende awulirize emisomo egyo, naye nga tugenda kukoonako wano mu bufunze ku zimu ku nsonga ezikwatagana ku kusala ekisolo ku lunaku olwa Eid eri abo abatagenze mu mikolo gya hijja. Allahu azza wa jalla yagamba nti fasalli lirabbika wanhar. Agamba Nabbi sallallahu alaihi wasallam nti owaaye Muhammad, kale saala ku lwa Allah wo, saala ku lw'omulezi wo. Wanhar, ate bw'omala okusaala then goberezaako okusala ekisolo. Ndowooza okiraba mu aya eyo abakugu bagivuunula nga bagamba nti Allahu azza wa jalla yali amugamba
okusala eswala ya Eid then bwamala asale ensolo. Mu sunna okusala ekisolo kubeerawo luvannyuma lwa kusaala. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba mu hadisi eri mu kitabo kya Bukhari, hadisi ngeva ku Barra ibn Azib radiyallahu anhu, nga Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti inna awwala ma nabda'u fi yawmina hadha an nusalliya thumma narji'a fananhara. Mazima ddala kyetusookerako ku lunaku lwaffe nga luno, olunaku lwa Eid al-Adha, tusooka kusaala, then bwe tumala okusaala ne tulyoka tugoberezaako okusala. Faman fa'ala fakad aswaba sunnatana, oyo yenna abeera akoze ekyo aba amaze okutuusa enkola yaffe, abeera atuukiriza enkola yaffe, aba atuukiriza enkola y'omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallama. N'olwekyo kya mukola ya Nabbi sallallahu alayhi wasallama okuba nti tusala ekisolo oluvannyuma lw'okusaala. Tetukulembeza kusala kisolo, wabula tukulembeza kusaala ne tulyoka tusala ekisolo. Nabbi sallallahu alayhi wasallama yeye nyini yasala ekisolo. Hadisi eyo eri mu kitabo kya Bukhari 951. Era mu hadisi endala ng'eva ku muntu y'omu Bara ibn Azib radiyallahu anhu, era nayo ng'eri mu kitabo kya Imam Bukhari ne Muslim yagiwandiika ku namba 955. Imam Bukhari yagiteeka ku namba 955, Imam Muslim 1961. Ngeno hadisi ekubira ddala ku nnyama okutulagira ddala nti gwasaze ekisolo nga tonnaba kusaala, ekisolo ekyo tekibeera kya dhuhiya, ebeera nnyama yo, so tebeera dhuhiya. Sahabi agamba nti khatabana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yawm al-adha ba'da as-salati. Sahabi agamba nti Nabbi sallallahu alaihi wasallam yasoma khutuba ku lunaku lwa Eid al-Adha, nga khutuba eno yagisoma luvannyuma lwa kusaala. Faqala, mu bigambo bye yakozesa mu khutuba eyo yagamba nti man salla salatana, oyo asadde swala ng'eno gye tusadde, wa nasaka nuskana, n'asala ekisolo ng'enkola yaffe bwemanyiddwa, fakad aswaba an-nuska, abeera atuukiriza okusala kuno amakulu. Ekisolo kino kyasaze kibeera kya dhuhiya. Agambye nti man swalla salatana, amakulu abeera amaze okusaala n'alyoka agoberezaako okusala ekisolo kino kibeera kya dhuhiya. Waman nasaka qabla salati, wabula oyo yenna asala ekisolo nga tannaba kusaala, fa innahu qabla salati wala nuska lahu, fa innahu qabla salati wala nuska lahu. Lwaki? Anti bwe tuba tetunnaba kusaala tewabeerawo kusala kisolo. Faqala Abu Burada bun Niyarin khalul Bara'i. Ono Abu Burada mutabani wa Niyari, ngono yali anko wa al-Barra'u, ono nannyini kunyumya. Kyava asituka n'agamba nti ya Rasulallah, owayo mbaka wa Allah, fa inni nasaktu shati qabla salati wa araftu anna al-yawma yawmu aklin wa shurubin wa ahbabtu an takuna shati awwala ma yudhbahu fi bayti fadhabahtu shati wa tagaddaitu qabla an atiya as-salata. Mulira sahabi agamba Nabbi sallallahu alaihi wasallama, nti wayo mbaka wa Allah, fa inni
nasaktu shati kabla salati, nze nasaze embuzi yange nga sinaba kujja kusaala. Wa araftu anna al-yawma yawmu aklin wa shurubin, atenga nkimanyi nti olunaku luno lunaku lwa kulya na kunywa. Wa ahbabtu an takuna shati awwala ma yudhbahu fi baiti, nayagadde embuzi yange eno nga yebesooka okusalibwa mu maka gange wano. Fadhabahtu shati watagaddaitu kabla an atiya as-salata, embuzi eno betwamaze ogisala nituwujjako nitulyako nga tunaba kujja wano kusaala. Owulira, yasaze embuzi ye bulungi nnyo, lunaku lwa kitiibwa, lunaku lwa kulya na kunywa. Yayagadde asookere ku kusala mbuzi eno, okusala ekisolo kye kino, n'alyako kyalyako nga tannaba kujja kusaala. Qaala, wulira Nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yamuddamu, yamugamba nti shaatuka shaatu lahmin, ekisolo kyekyo kye wasaze, eyo wasaze ennyama yo yakulya, wabula tewasaze eddohiya. Lwaki? Anti wagisaze nga tonnaba kusaala. Qaala, sahabiti yamuviirako awo n'amugamba nti ya Rasulallah, owaayo gwe omubaka wa Allah, fa inna indana anaakan lana jadha'atan hiya ahabbu ilayya min sha'taini, ninayo ekisolo ekito ng'ekisolo ekyo kyagalwa nnyo, ninayo embuzi ento ng'embuzi eyo oba ekisolo ekyo kyennina kyagalwa nnyo gyendi okusinga embuzi ebbiri. Amakulu, ekisolo kino kyali kigimu nnyo nga kirabika bulungi nnyo, wabula nga kikyali kito, kuba waliwo amateeka agatulagirwa ensolo erina okuba nga erina ekigero eky'obukulu kwe tusinzira okukisala. Ago amateeka gonna nabagambye nti muganda waffe Sheikh Siddiq Nasir Mubiru agalambuludde bulungi, sigenda gayingiramu. Yenna ayagala okugawuliriza n'okugategeera bulungi, genda owulirize emisomo, kuba awo waliwo ebigambo bingi ebyetaaga okubeera nga birambululwa ate nga tetusobola kukikola mu kiseera kino. N'olwekyo genda owulirize emisomo gya Sheikh, ojja kutegeera amateeka agakwatagana ku kusala ebisolo. Kati sahabi ono amugamba nti ensolo yange eno ekyali nto, naye njagala nnyo okusinga embuzi ebbiri. Afatajiziyo anni, nsobola okusala ensolo eno n'afunamu empeera? Qaala, wulira Nabbi sallallahu alaihi wasallam yamuddamu n'amugamba nti naam, ye okkiriziddwa okusala ensolo eyo. Walan tajziya an ahadin ba'dak, wabula eno special permission ekuweereddwa, nkukkiriza sala ensolo eyo, naye nga permission yene ekuweereddwa, okukkiriza kuno okukuweereddwa, teriyo mulala agenda kukufuna. Amakulu, tetukkirizibwa kusala nsolo nga tennatuusa kiseera ekimanyiddwa. Kiki twagala mu hadisi eno? Mu hadisi eno twagaddemu ensonga gye twakoonyeeko nti okusaala kwe kukulembera ne tulyoka tusala. Gwe wenna asaze nga osaze tonnaba kusaala, ekisolo kino tojja kukifuna mu mpeera za ddohiya. N'olwekyo tufube nga bwe tusobola okulaba nti tutuukiriza ensonga eno. Lwaki njagadde okukoona ku nsonga eno? Lwa nsonga nti baganda baffe bangi baweereza ebisolo byabwe mu mawanga gye tuva olw'embeera y'abaddu abaliyo. Baganda baffe bangi abawangaalira amawanga ga Bulaaya ne mu Amerika, twesanga nga ebiseera ebimu tetulina busobozi busala. Kyentegeeza mu busobozi nga tosobola kgenda n'ofuna nsolo n'ogyesalira. Obusobozi bw'ensimbi tubulina.
naye ebisolo byennyini bye tusala amateeka gawono tegatukkiriza okujjako mu bifo ebimu ate nga bitono nnyo olina okukitambulira ebbanga ddene kati kuva mu London genda Birmingham gy'oyinza okufuna wojja okusalira ekisolo ky'oggwe wennyini kati olw'obuzibu obwo baganda baffe ne bakuŋŋaanya ssente zaabwe ne basigira ababaka ne basigira abasigire babasalira ebisolo byabwe ewaffe eka n'olwekyo ggwe bw'oba osigidde muganda wo abeere ng'akusalira ekisolo muganda wo oyo ekisolo kino alina kukisala gwe ku biseera byo eby'esswala eno ng'omaze okusaala kuba so si ku biseera bye ye waasaalira kuba ebiseera bingi abantu b'e Uganda basaala nga ffe tetunnaba kati ffe tugenda okusaala wano esswala ya Eid bo nga baamaze dda essaawa nga 2 oba 3 emabega n'olwekyo omusigiro oyo gw'osigidde okusalira ekisolo olina okumeekinga sure nti asala ekisolo kino mu kiseera ggwe ky'omaliddemu okusaala esswalayo era olina okumulumiriza n'omugaa nti ffe esswala yaffe tugenda kugisaala ku ssaawa emu ey'okumakya ssaawa emu ey'okumakya ze ssaawa 3 ez'e Uganda ssaawa emu ey'okumakya ze ssaawa 3 ez'e Uganda kuba Uganda batuli mu maaso essaawa 2 right now wetwogerera batuli mu maaso essaawa 2 kati essaawa emu ey'okumakya gye tugenda okusaala esswala yaffe ejja kumala eddakiika 3 n'olwekyo bw'oba waakusala kisolo kisale ku ssaawa 2 zennyini ze ssaawa 4 ez'e Uganda olina okumeekinga sure muganda wange nga tonnaba kukwata ssente zo ziwaayo otherwise ojja kutuuka eyo nga okimanyi nti wasala ekisolo naye nga maaso ga Allahu azza wa jalla tewaliwo kisolo kyawandiikibwawo bali baasala ekisolo nnyama yaabwe okujjako ng'ekisolo kino okimuwadde nti agwe nkikuwadde weesalire kikyo kati olwo abeera wa ddembe okukisala mu biseera ye by'aba ayagadde n'olwekyo baddu ba Allah bulungi abakkiriza tukulembeza kusaala ne tulyoka tusala ebisolo tugobereza kusaala ne tulyoka tusala ebisolo Ibn Qudama rahimahullah yali ayogera ku nsonga eyo yagamba wa idha madha min nahari yawmi al-adha miqdaru salati al-eid wa khutubatihi faqad halla dhabhu ila akhir ayyam at-tashriq ku lunaku lwa Eid al-Adha bwe tuba nga tumaze okusaala esswala eno ne khutuba ng'ewedde kasita esswala eya Eid ne khutuba yaakwo kasita biggwa fakad halla dhabhu olw'okusala kuba kufuuse halaali amakulu yenna asalira mu kiseera ekyo ekisolo kino abajja kifunamu empeera eza dhuhiya ila akhiri ayyami tashrik okusala kuno kugendera ddala okutuusiza ddala ku nkomerero y'ennaku ez'okwanika ennyama n'olwekyo baddu ba Allah bulungi abakkiriza eyo embeera kusala ebisolo nkola ya nabbi sallallahu alaihi wasallama an Jabir bin Abdillah radiyallahu anhuma agamba nti sallaitu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallama Eid al-Adha nasala nabbi sallallahu alaihi wasallama Eid al-Adha falamma ansarafa bwe yamala okusaala ata bikabshin ne bamuleetera endiga fadabahahu faqaala endiga eno bwe bagimuleetera yagikwata n'agisala naye mu kugisala ono yagamba nti bisimillahi wallahu akbar bisimillahi wallahu akbar nsala ekisolo kino ku lw'erinnya lya Allah era mazima ddala Allahu azza wa jalla yasingira ddala obunene Allahumma inna hadha anni wa amman lam yudahi min ummati ay Allah wange nkusaba okkirize ekisolo kino kyensaze mazima ddala kino kivudde gyendi nze Muhammad wa amman lam yudahi min ummati n'eri abo bonna
abatasobodde kusala mu bantu b'ekibiina kyange neri abo bonna abatasobodde kusala mu bantu b'ekibiina kyange. Hadisi eyo ojja gisanga mu kitabo kya Abu Dawuda. Nolwekyo baganda bange, omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama yekenyini yasala ekisolo. Naawe muddu wa Allah gwe wenna alina obusobozi togayala sala ekisolo obulungi buyitirivu obuli mu kuyiwa omusaayi ogwo ng'oguyiye linna. Ekyokubiri ng'oguyiye kugoberera nkola ya mubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama. Tukimanyi bulungi obukwakuliza obubiri obusinzirwako emirimu gy'omuddu okuba nti gikkirizibwa: al-ikhlas wal mutabaa, okukola ekintu ng'okikola lillah n'okugoberera omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama. N'olwekyo muganda wange, tuukiriza obukwakuliza obwo. Sala ekisolo ng'okisala lillah, onoonya kusiima kwa Allah azza wa jalla akusiime olw'omulimu guno gw'okoze. Omulimu guno gukole ng'ogoberera omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama. Tukirabye omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama ng'atukubiriza okusala ate era naye yennyini okuba nti nno yasala n'omukono gwe. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan. Ensonga endala gye njagala okukoonako mu bufunze, al-ishtiraki fil badanati wal baqara, okwegatta ku nsolo emu, eŋŋamiya oba ente. An Jabir bin Abdillahi radiyallahu anhuma, ono Jabir mutabani wa Abdallah, okusiima kwa Allah kubabeereko ye ne kitaawe, agamba nti amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallama an nashtarika fil ibri wal baqari. Nabbi sallallahu alaihi wasallama yatulagira okubanga twegatta ku ŋŋamiya ne ku nte. Kullu sab'atin minna fi badanati. Yagamba nti Nabbi sallallahu alaihi wasallama yatulagira nti bwe tuba twagadde okwegatta ku nsolo, kale twegatte ku ŋŋamiya oba ente nga tugyegattako abantu 7. Hadisi mu kitabo kya Imam Muslim 1318, nga tugyegattako abantu 7. Imam Nawawi rahimahullah yagamba nti wa fi hadhihi al ahadithu anna al badanata tujizi an sab'atin. Mazima ddala mu hadisi zino, hadisi yali annyonnyola nga eno yemu kuzo, mulimu obujulizi obutulaga nti mazima ddala tukkirizibwa okwegatta ku ŋŋamiya oba ente abantu 7. Tukkirizibwa okwegatta ku ŋŋamiya abantu 7, wal bakara an 7, n'okwegatta ku nte abantu 7. Agamba nti wa ajma'u ala anna shata la yajuzu al-ishtiraku fiha. Agamba nti abamanyi beegatta ne bagamba nti mazima ddala embuzi oba endiga eyo yo tiyeegattibwako. N'olwekyo muddu wa Allah njagadde okukoona ku nsonga eno. Lwaki? Nti abantu bangi babeera n'obusobozi obusala ente bw'omu oba obusala ente nga bali 2 nga beegasse 2, ne bagamba nti tetunnawera 7, tulina kumala kuwera 7. Nedda baddu ba Allah, temulina kumala kuwera 7. Omusanvu guno ye maximum number abasobola okwegatta ku nte oba ku ŋŋamiya. Ne bw'obeera bw'omu osobola okusala ente eyo, ne bwe mubeera 2 musobola okwesalira ente yammwe bulungi nnyo, ne bwe mubeera 3 maximum 7. N'olwekyo saagala tubuzaabuzibwe nti tuteekwa kubanga tumala kuwera 7. Saagala tubuzaabuzibwe nti tuteekwa kumala kuwera 7 okusobola okwegatta ku nte oba eŋŋamiya. Nedda, ne bw'obeera bw'omu osobola bulungi nnyo okuba nti weesalira ente eyo biidhinillah. Nsaba Allahu azza wa jalla
atuteeke mu abo abanasobola okusala. Nolwekyo baddu ba Allah bulungi abakkiriza, ebyo bye tusobodde biidhinillah okwejjukanya nabyo ku nsonga zino ku lunaku lwa leero. Allahu azza wa jalla bw'anaaba atuwangaazizza, tujja kuddayo tutunuulire abaffe tukkirizibwa okusiiba olunaku lwa Eid, abaffe tukkirizibwa okusiiba ennaku zino esatu eziddirira olunaku lwa Eid, oba nedda tujja kutunuulira obujulizi obukwatagana ku nsonga ezo. Abantu bangi babuuza nnyo nti abaffe olunaku olw'13 tukkirizibwa okulusiiba oba nedda, anti lunaku mu nnaku enjeru, ate lunaku mu nnaku ez'okwanika ennyama olusembayo. Abaffe ennamula yaalwo eri etya? Ebyonna tujja kubiraba mu musomo gwaffe ogunaddako biidhinillah. Guno ogw'olwaliro katugukomye wano biidhinillah, nga tusaba Allahu azza wa jalla ow'ekisa ekingi nannyini buyinza era nannyini busobozi ku buli nsonga abeere nga akkiriza ebigambo bino bye tufulumiza nga tubiyisa ku lulimi lwaffe. Era Allahu azza wa jalla tumusaba ebigambo bino abifuule bya mugaso nnyo eri abo abanaabiwulira. Bwe mubaamu ensobi zonna eziba ziyitiddemu, Allahu azza wa jalla tumusaba abeere nga azitusonyiwa, ate era aleme okuzibafuulira ekibabuza. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khaira. Nyongera okuddamu okukubiriza baddu ba Allah ab'ebitiibwa nti gwe wenna atasobodde genda mu mikolo gya hijja, teweerabira okusala ekisolo, teweerabira okusala ekisolo. Obudde okyabuyina, n'olwekyo teeka enniya era tandika okuteekateeka. Mwe abawangalira mu nsi za Bulaaya, ebiseera mukyabiina, sente muzikuŋŋaanye muziweereze nga bukyali, baganda bammwe basobole okuba nga banoonya ebisolo ebyokubasalira ng'obudde bukyali, basobole okubeera nga banoonya ebisolo ebyokubasalira mu budde nga bukyali. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على محمد بن عبد الله نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.